ebadde ya bbugumu ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ng'abeegwanyiza okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga bajjayo empapula. Abamu bazze n'abawagizi baabwe okubabugiriza kyokka bano tebakkiriziddwa kusukka wankaaki ayingira ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda. Obwedda buli atuuka asooka kuwaayo ndagamuntu olw'akakiiko ne kasobola okukakasa nti ddala Munnayuganda era mulonzi. Bagamba nti essira baakuliteeka ku kutuusa Uganda mu nsi ensuubize. Tulina okugatta abantu Bannayuganda, bwe tumala obbagatta tukozese ebyenfuna byaffe ng'abasuubuzi, abalimi. Twebaza Mwami Museveni byakoledde ensi yaffe, naye ekiseera kiweddeyo. Musajja akaddiye atulekere ffe abavubuka abakyalina amaanyi tutambuze ensi yaffe tugitwale mu nsi ensuubize. Ku bano kubaddeko abakyala basatu okuli n'ow'emyaka 2 eyakatuula senior ey'omukaaga. Natandika okufuna interest mu bukulembeze bw'eggwanga. It was 2016 by the was in P6. Yali 2016 akalulu ako. Actually nze personally I felt so down nengamba kati eggwanga lyaffe ikalirinze nze ndikulembere. Enguzi mu Uganda kye kintu ekyemezezza Uganda okubanga eri mabega essaawa zino eno. Senga tunaba tulwanyisiza enguzi tojja kulaba nga tukola ki Uganda togiteeka ku mwanjo. Ivan Kisaakye ye azze n'akagaali kagamba nti ke kabonero ke kagenda okukozesa. Free trade zone kye kintu kye tugenda okusimbako essira nti amawanga ag'enjawulo gasobola okubanga gasobola okutradinga nga tewaliiwo musolo. Eggwanga ero lisobola okukula mu maaso. Tulaba amawanga ga Dubai. Francis Mawejje owa boda boda naye agamba ye mutuufu okulembera eggwanga lino. Singa buli sekita evaayo okulaga obutali bumativu na biki ebigenda maaso, gavumenti eyanguyirwa okuwuliriza okusinga political parties. Mu balala abazze mubaddemu n'eyavuganyako ku kifo kino mu 2016 Elton Joseph Mabirizi wabula nga ku luno ajidde ku kadi ya Conservative Party. Kasita constitution yatyoboola okuva olwo we tulinga abateefuga tufaananyizibwa ddala abantu abeetaaga okuddayo ate okwenunula. Kino kyekiseera Bannayuganda okuzuukuka tulinganga abateefuga emyaka 63 gyatufiira bwereere okuva Obote bwe yajjawo Federal Constitution Uganda tetereranga. John Katumba eyakyaka ennyo mu kalulu akaggwa aka 2021 naye anonye empapula. Kalulu baakabba misana naye ku luno tuzze na liberation vote mwe bennyini okwenunula. Agamba ku mulundi guno wakufuba okulaba ng'atumbula embeera z'omuntu wa bulijjo. Kati ewabadde obwavu tugenda teekawo ebintu ebigenda obbaleetera ssente n'okubajjako emigugu ng'amazzi, amasannyalaze. Emirundi mingi wabalusewo okusika omuguwa wakati w'ab'ebyokwerinda ne bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya mu kakuyege. Ku mulundi guno bano baagala kino kikyukemu. Ebyo tulemesalemesa okutuuka ku bantu baffe kikyamu nnyo kikubiriza ate nga temulina kikola because kati bwe mutulemesa ate ne mukkiriza abalala okutabaala ebitundu ebyo mugenda bba mukendeeza ku bululu bwaffe. Abamagye tubeegayiridde temwegatta mu kulonda kwaffe. Tubagobye mu Luganda kubanga tetuli mu lutalo. Muleke poliisi ekole ogwayo. Moses Mayanja naye nga yeegwanyiza bwa pulezidenti oluzungu lumwesambye bw'abadde annyonnyola byagenda okussaako essira singa abaakwasiddwa obukulembeze. If you choose me to be your president, I will see that the following things, as you can see in this manifesto, I have all the solutions to the problems of Uganda. They are here in my manifesto. Like poor education, I will see that each and everybody can have access to good education. Wabula mu kwewozaako ategeezezza ng'oluzungu bwe luli olulimi olugwira oluteetaagisa nnyo mu Uganda era singa kinaamwetaagisa okulwogera ng'afuna abavvuunuzi. My English is not all that the best simply because good education is only achieved by those who are rich. Yet I grew up when I was 1. I was paying my fees, but I tried tooth and nail to get the little English I have. Akakiiko k'ebyokulonda kakubirizza bonna abatwala empapula okuzizza ng'ebulayo ebbanga lya wiiki 2 okutuuka ku lunaku lw'okusunsulibwa. Kubanga bwe zikomezebwawo
tuzitunulamu ne tukakasa nti nno kituyamba okuzitunula mu budde ne tuzikakasa nti nno abo abakuwadde obuwagizi ddala be bagwanidde okuwa obuwagizi obwo. Okusinziira akakiiko k'ebyokulonda we buzibidde ng'abantu 48 be baggyeyo empapula z'okwegwanyiza ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga.